Katonda gwe Katonda wene Katonda tukwagala nnyo Mukama waffe Katonda tukwesiga nnyo Mukama waffe Katonda tunalitenda buli olukedde Mukama w'obuyinza. Olw'essaala eno gye tutandise waliwo tuline Katonda waffe mu makkati gaffe nga tuli mu maaso ga Katonda omutuukirivu ennyo. Tusooke tweyatulenga nga bwe tuli aboonoonyi nga tusaba Katonda atusaasire awulirize essaala zaffe. Bakula ate nga bakula bulungi okubatwala mu malwaliro okubagemesa bangi bakikoze ne mukyalimu empulunguse nnyingi nnyo obutemu obubenje obw'ekigayaavu bumazeewo abantu byonna nga bifa kuffe obutawulira. Ayi Mukama tusaasire. Katonda muyinza buli kantu atukwatula ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mulamu obutaggwaawo. Mukama wange Ssaabasajja n'abagenyi b'embuga mwenna olwaleero tukuŋŋaanidde ku Nnamunswa olw'okujaguza emyaka 3 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Eggwanga ly'Abayudaaya Katonda yaliwa omukisa, abalala ffenna kwe tugabana era kwe tujja ekyokulabirako. Bakitegeera nti Katonda ye Kabaka afuga ensi yonna, era ne bakitegeera nti Katonda oyo atalabika afugira mu Kabaka alabika. Kabaka Dawudi yamanya nnyo ensonga eno okusinga abalala bonna. Yayolesa okukkiriza nti ye musikire wa Katonda, nti era ateekeddwa okufuga abantu mu linnya lya Katonda. Enzikiriza yeeyolekera nnyo mu kitabo kya Zabbuli ne tumanyi zaamufiirwa Katonda yennyini. Mukama wange Ssaabasajja, essaala y'omukolo guno nsaba tugyesigamye ku Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri. Zabbuli eno etujjukiza nti Kabaka ow'eggulu era ye Kabaka wa bonna, afuga mu bwenkanya n'obusaasizi obutagambika. Zabbuli eno etukubiriza ffenna okwettanira n'okugondera Kabaka ow'oku nsi. Bwe tunakkizibwa emikisa era ne tupenkera mu mirembe egya nnamaddala. Bannange Abaganda, nammwe mwenna abatwagaliza ebirungi, twesunako nnyo nti Kabaka waffe Frederick Ronald Mutebi Mwanda Mutebi owookubiri mukkiriza nnyo.
esigamye obukulembeze bwe ku Katonda. Wano twebaza Katonda eyafuuyira jjajjaawe Ssekabaka Muteesa Muberyeberye n'ayita abaminsani ne baleeta ekitangaala kya Kristu mu Buganda, era nga wano bwe kyayima okusaasaanira Uganda yonna. Bwe tukuŋŋaanira tukikunamunswa tujjula essanyu, aye nitukumiza n'okwebaza Katonda eyamutuwa. Twebaza Katonda olw'obukulembeze bwa Ssaabasajja obutujjukiza byonna. Twebaza Katonda olw'okwagalaza abantu be okubeera mirembe, obulamu obulungi n'enkulaakulana ezikwata omuntu yenna omulamba. Ye yennyini atukubiriza kufumbulira tuzze nnyaffe Buganda ku ntikko. Twebaze Katonda olw'ekirabo kya Kabaka waffe omuluŋŋamya ate alengera ewala. Twebaza Ssaabasajja olw'okutulambika obulungi. Ssaabasajja atukubiriza okukola ennyo, naddala mu budde buno okulima emmwanyi n'okukuuma obutonde bw'ensi. Atukubiriza okulwanyisa endwadde, okusingira ddala obulwadde bwa Nnalubiri ate ne Mukenenya. Ayongera okutukubiriza okwagala bannaffe ate n'okwagala ebika byaffe. Yeebale Kabaka kulengera wala. Tusaba Ayi Katonda kuuma n'Abagereka Sylvia Nagginda ayongere okukeerera Obuganda. Katonda mulungi, tukukwasa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, ab'ebitiibwa baminisita mu gavumenti ya Buganda, ab'ebitiibwa mu lukiiko lwa Buganda, ab'ebitiibwa abaami ba Kabaka mu mitendera egy'enjawulo, abataka abakulu ab'ebika. Ayi Mukama nabo obongera amagezi, okumanya n'obutegeezi, bakulembere n'okuluŋŋamya abantu ba Ssaabasajja okubatuusa ku ntikko, okuyita mu nteekateeka ez'Obwakabaka ezibakulaakulanya mu byobufuzi, ebyenfuna ne mu mbeera endala zonna ez'obulamu. Tusaba tweyongera okutambulira mu biragiro bya Katonda, naddala ekyokwagala ye Katonda, okwagala Kabaka waffe, okwagala naffekka naffekka, okwettanira emirembe mu bantu. Twesabire okubeera abawulize eri Kabaka waffe. Tusaba Katonda amutukuumire, amuwe obulamu obulungi, amuwangaaze. Twesabira tusituke, tusobole okusitulira Katonda eddoboozi lyaffe mu Zabbuli eya 72. Abasobola tuyimirire. Ayi Katonda, Kabaka muwe ennamulayo n'obutuukirivu bwo buwe mu mutabani wa Kabaka, alamule abantu bo mu butuukirivu n'abanaku bo mu bwenkanya. Ensozi zireetere eggwanga eddembe, n'obusozi ebibala eby'obutuukirivu. Ataase abanaku mu ggwanga, adduukirire abaana b'omwavu, era afugaze abayigganya.
awangaale ng'enjuba era ng'omwezi mu mazadde n'amazadde, abe ng'enkuba etonnya ku muddo, ng'oluwandaggirize olufukirira ettaka. Mu budde bwe obutuukirivu bwanye n'eddembe libeere lingi, okutuusa omwezi okuzaama. Afuge okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, n'okuva ku mugga okutuuka ku nkingi z'ensi. Amawanga g'omu ddungu gamuvuunamire, abalabe be bakombe enkuufu. Bakabaka b'e Talusiisi n'ab'omu bizinga bamuwe omusolo. Bakabaka b'e Sabba n'ab'e Seba bamuleetere ebirabo. Ne bakabaka bonna bamuvuunamire, amawanga gonna gamuweereze. Kubanga awonya omwavu, awanjaga n'omunaku ataliiko muyambi. Kubanga asaasira omunafu n'awooba, awonye n'obulamu bw'adaagana. Abataasa okunyigirizibwa n'ettemu gaweebwa omukisa gamwesiimisenga. Agulumizibwe Katonda wa Isirayiri, yekka oyo akola ebyewuunyisa, n'erinnya lye ery'ekitiibwa ligulumizibwe emirembe gyonna. Ensi yonna ejjule ekitiibwa kye. Amiina, amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patrick, ekya Mwana, nga bwe kyali olulimi ne kaakano. Nga tufundikira akadde kano ak'essaala, nsaba tuleke bwe tuli abooluganda mu Katonda omu, nga twatula ebigambo byennyini Omukama Kristo bye yatuwa. Kitaffe ali mu ggulu, kubanga obwakabaka Omukama wawa omukisa abakuume, abatunuliza amaaso amakakkamu abasaasire, atuukire gye muli abawa emirembe. N'omukisa Katonda muyinza buli kantu, Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu abawa omukisa.